kyaguddewo ku ssaawa nga 3:30 ez'okumakya. Minisita omubeezi w'ensonga z'abakozi Okello Engola bw'akubiddwa amasasi omukuumiwe abadde amukuuma amasasi agamutiddewo. Kiteeberezebwa nti kuliko n'abantu abalala oboolyawo amasasi gano be gakutte, ate omukuumi w'amaze naye kuba amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi eno. Ekividdeko omukuumi okukuba mukama w'amasasi n'egyebintu kinamanyika, wabula ng'okusinziira ku mukubiriza w'ekikolo eggwanga olukulu Anita Ntamong akakasiza eggwanga nti Minisita Okello Engola amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno. Era akadde kano ne omumyuka we oba Deputy Speaker Thomas Tayebwa amaze okutuuka ekyanja wano ku kingiza ekibuga Kampala mu bitundu by'Ekisaase eyo Gombola Kawempe ewabadde enjege eno omukuumi wakubidde mukama w'amasasi agamuyidde mu bulamu bw'ensi eno. Bano babadde bonna olunaku lw'ejjo mu bitundu by'Obusoga eyo mu kujaguza olunaku lw'abakozi era ne bakomawo ewaka, wabula abadde ate ku makyawo simanyi oba bafunye obutakanya buvudde ku ki. Omukuumi n'asalawo okuba mukama w'amasasi bw'atyo n'agenda nga kuba amasasi mu bbanga okutuuka watuuse wabadde saluuni n'agamba bali mu saluuni temuveeyo mwesi balinaako buzibu, n'ayingira naye ne yeetulisa naye kuba amasasi agamutiddewo. Katugende ku munaffe Titus Jemba eyatuuse dda mu bitundu ewabadde enjege eno atubuulira embeera eri. Titus Jemba. Baffe abalungi erinnya Titus Jemba bwe twogerera tuli wano Kyanja. Njagala okukutegeeza nti abatuuze mu Kyanja baguddemu ekyekango ky'amaanyi nnyo mpozi n'okutwaliza wamu eggwanga lyonna oluvannyuma lwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bakozi okukubwa amasasi ku makya ga leero era nga bugenze okubudde okusaasaana nga kimaze okutegerekeka nti minisita ye abadde amaze okufa. Wano tuli Kyanja era nga bw'obiraba ku kamera awo bamu ku b'eŋŋanda z'omugenzi abava okukuba eriiso evvannyuma eri omubiri gw'omugenzi kati oyinza okumuyita minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bakozi Okello Engola wetwogerera nga kiteeberezebwa okuba nti ye afiiriddewo amakya ga leero, naye ng'entabwe yo byonna okusinziira ku bamu ku bakozi oba abamu ku batuuze ababaddewo ng'ebintu bino byonna bigenda mu maaso n'abawuliddeko ku masasi agabadde gavuga nga omuntu ono omukuumi we akuba minisita amasasi, batutegeezeza nti omukuumi we yennyini yamwekubidde amasasi agamutiddewo era mbu ono amaze okumukuba amasasi mu maka ge wano waggulu we tuli n'atambula ku luguudo nga yekalakaasa n'emmundu oba giyite mugemerawala ejjudde amasasi era ng'ono agenza agakuba ebitundu okutambula mu kkubo mwonna wabula atambuddeko mita zibadde nga 10 zokka n'asanga edduuka oba ekizimbe ekiriko saluuni n'ayingira mu saluuni eya Shamo unisex saloon naye neyekuba amasasi era nga byonna ebigenda mu maaso by'Estefayina tubiina era nga n'ebirala byonna bimu ku ebyo bye tugezako okulaga nga kadde kano nga bw'olaba emmotoka eyo etambula eya poliisi ejja kiteeberezebwa okuba nti omubiri gw'omugenzi mwe gutwalibwa mu kaseera kano kennyini era nga wetwogerera omubiri gw'omugenzi bali mu kugezaako kugutwala obaolyawo okwongera okugwekebejja ate n'ebisingawo. Wetujjidde ku mpewo nga omubaka sipiika wa palamenti oba tugambe nti sipiika oba amyuka sipiika wa palamenti omwami Tayebwa amaze okuyingira munda era ng'eri munda muyeri ne Betty Amongi minisita omujjuvu avunaanyizibwa ku bakozi ekikula ky'abantu omuli abaana nte wamu n'abavubuka era nga munda awo ebbanga libadde lyakayita ku kaseera katono nnyo nga minisita y'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng naye abadde yakamala okuyingira munda wabula ye afulumyeyo oluvannyuma lw'okukuba amaaso ge ku mubiri gw'omugenzi kati Moses Okello Engola kati omugenzi ateeberezebwa okuba ng'atiddwa omukuumi we. Abamu ku batuuze bategeezezza nti omukuumi we bw'amaze okumukuba amasasi atambudde akalakala n'emmundu mu luguudo lwonna nga bw'alajanira waggulu nti bannange tetusasulwa tukolera mu kwerinda okw'amaanyi ennyo naye tetusasulwa mutulaba kwambala byambalo by'amagye naye emyaka ena nga sisasulwa omusajja ambadde mu banja tukuma baminisita naye tetusasulwa. Era ono bw'agenza ayogera abantu nga bamwesiga bagezaako okudduka n'oluvannyuma n'ayingirako awamu n'abategeeza nti tetugenda kubako kye tubakola kyonna kina kingenda bakola kyonna mu abatuuze wabula munzikirize ntuukirize ebiruubirirwa byange. N'ayingira munda mu saluuni naye ne yeekuba amasasi. Akadde kano omubiri gw'omugenzi gwo gwalibwa nga gutwaliddwa okwekebejjebwa wakati mu kwerinda okw'amaanyi ennyo. Bibi Estefayina buli kimu tugenda kuba tukikutuusaako butereevu nga tusinziira wano Kyanja nnono